Ku Megatron kwoli musibye mutya mugamba mutya lero pazo tumaze ne tukufuna finally amale kwa musampale ebadde wansi ate bakama baffe babyagala tebabyagala pazo kwa mukubasinze omwaka oguwedde okola delivery ate ekyenjawulo ku delivery eyo yakigagga otambulira mu fly Dubai ekyo kye nakwagalako era kibeere ekyokuyiga eri abawala bonna. If you go to do a delivery, you must go with Qatar Airways or British Airways. When you are going with Air Saudi Arabia, Air Arabia fly deal. Ogamba otya mukasa? Segamba mpazi gwe. Nze mukasa. Mune bangamba gwe mukasa n'empaka n'abanga buli Josima kiriri pazo ye mukasa. Na ate siri akika. Tusobola okweri. Ate tusobola fe twezirira. Omanyi Lubaala abeerawo na mukasa vaasi mukasa. Emmandu azisobola okwetomera. Eyakasegu bwekwata neya. Akasegu bwekwatagana n'empewo z'okumazzi. Tuyinza okukolera omukwano ku mayengo g'ennyanja. Ekibeera awo. Kuliko omwaka. Nagonda naye kuliko omwaka. Gukusanga wa? Omwaka gwansanga siri nali mu Kampala nga nkomyewo nga ndi mu church. Gwansanga mu Nkudi. Wakati wakola sente mu Nkudi. Asayimba. Omwaka nze bwe mba nnyingira omwaka. Omwaka gugenda okuggwako nga tuyise ebizibu bingi. Era nze kye nakola essaawa ziba Enkudi njitandika amazina g'Enkudi ogazina ziba 5 kitundu. Eddakiika 3 eza non-stop omwaka gunsanga. Toyingira ngo omwaka nakweze na mazina gangu. Mama nali sigazina nali musinza Yesu. Oli musiru. Ate Katonda oyo omulaba taagala nnyo bantu bamulebeeta kyovola amusaba ebintu omwaka nga gutandika n'atabakombya. Teri muntu akyasinze munaku kusanyuka kuba na ssanyu. Wagumalako oli mu ebbanga lyonna. Era guba guyingira nga bakuba fireworks. Nga nange wali ebiriro liro bitu. Ngambimala. Ebyokola byonna. Gwe mbiwunzikiramu yamanya. Ngo otandika penyija. Nga nyingira omwaka omupya. Ke kanyiriro kano koolaba. Pazo. Wangi. Bw'otabadde osirise nno nnyo. Ensirise okwongera okwetegereza. Omanyi kati namukasa tuyimbye. Okikakasanga tutambuddeko ffenna mu Uganda eno. Kuva kuwa traffic ava abimu pakwa Kipanyamuru nozuula nti erinnya tegakyali mawulire. Yes. Kakati kola sente. Abantu bwe bakuwa erinnya baba bakusindisa okole ki? Okole sente. Ate omwaka bwe guba gutandika abantu tusooka ne tubawamu break. Batadde nnyimba ki? Kyovola bo tusaze wano. Tubawamu emyezi ng'ena beetereze. Kuba bwe tusumulula tuba tukoze eki? Tusumuludde tewaba kwatayo. So onono latinamu toludde mulaba latinamu. Amanya gange nze latinamu. Amanya gange ni latinamu. Mumanyi. Wali. Y'omu ku bantu abakubayitinga muto. We twajjira. Nze omu ku bantu gwe basobezzaako. Ayina obusungu. Era ojja kumukyazaako akubuulire. Abantu bonna abamukoze ebikolobero mu industry. Yajja muto abakazi abamukozesezza. Mama ne bamukuluusanya. Abamweyambululiddemu. Nzina. Mazima. Mutandikira yadde n'abosso. Ddala. Wallahi n'omusuwa gwa wano gunnuma. Nalwala omugongo. Ddala. Boy Child teyambiddwa. Kyekyatukosesa boys dormitory. Mama no Boy Child tayambiddwa. Abo bonna balina ebizibu byabwe. Twagala ku nsonga ya America njikuwogi. Omwana ow'obuwala agamba Amiri yali amukuba mufiira. Ni ati nze sibimanya mu mbi ngamba. Chosen Becky ne Amiri tobamanyi. Chosen Munamasaka. Chosen Becky. Yavuddeyo n'agamba omusajja yali amukuba yamulyako obusente. Ankola y'abakazi. Abakazi tebasiimangako. Era lwoli kimanya nti omukazi akuvuma nti tomalaako ng'ate omuzaddemu abaana 10. Nagamba musajja gwe bulijjo tomalaako kati ebimu twabigumira bamaama tumanya mu byogeza ki? Mu byogeza busungu. Kakati bw'oba ogamba nti simalaako abaana 10 bonna benkuzaddemu bulijjo mbakuzaalamu ntya. So kati twakizuula buba busungu era ffe abaayiga enkwata yammwe abakazi tubawangaaza. Kyova olaba ne bwe tuba mu kisenge nga tuyomba sivaawo. Bwe mmalanga kakati abadde weeyombya nina ogenda n'otabuka n'osobera n'omalako emirembe ng'olinga atakimanyi nti nze nakusiima n'abeewange abewaffe bamanyi ggwe
kakati yabadde akola ki ate nze siva mu boy child ngwadde akuba omukazi yagambye nti ebbanga lyonna nze nnyimirira na Amiri era bw'osanga ng'omusajja ng'avudde ku sayidi y'omusajja munne ku bintu mu nsi abasajja engeri gye tubonaabonamu okunoonya ssente ne tusula mu makubo ne tusula mu bisaka otya ng'omusajja ava mu musajja munne wano ffe twakola endagaano mu boys dormitory ne tugamba omusajja oba mukyamu oba mutuufu ffe tusigala tuyimiridde kwani ate abakazi mwasobera naye lwaki abakazi mwejjonkera munne abakazi olumu tukyuka temweyagala nedda tweyagala naye mulimu omuntu n'olaba nga talina musango n'ogamba kambere sayidi y'omwami ono nze ndi tiimu Amiri wadde yakubanga omukazi sivaawo mpumbawumba kubanga n'oli w'e Masaka nti yamukuba lwa mukwano guba mukwano era mwannyinaze ono Beki mugamba bwe nti ono Beki kyeyandikoze asooka ave ku bigambo byaki eby'abantu agende ng'ayambadde kasonsomina amulabe kimafiya agenda atuule ku restaurant ya Amiri amwetege bwati bw'aba atuula tatuula bwati atuula bwati akole makansi Amiri ajja kwekyanga emmere agiwuzumye ng'omwana akoze makansi wano tunagenda okubaddamu nga bagenda ku kyala fe abakazi batumanya ba Mama Faridi kati nze nnyina wenzira Mama Faridi yeyanjiga ne bwe neekyanga ntya amanya wakwata akimanya zaavuddeko mwekangira mu ntebe ng'akataddemu ng'asaze kamakansi ataako ng'oluddeyo kulekayo sawa zino zonna mwenda ogw'ekiro wafuna baamalaaya bo singa noosuliddeyo ddala naye gwe bw'onyiiga osibira ddala obusungu n'obeera nga tokyayogera wenna onyiize n'abaana ewaka obanyiigidde kale kyo ze ni Beki yeyembaddi omaliriza amaka gaterera kyova olaba abakazi abaayiga obuyaaye embufumbo batuwangaazizza ekikkakkanya omusajja mu nsi yonna makansi teekayo ng'ogiteekako ebbanga lyonna teri kikkakkanya musajja gwe kimbuulire ne bwaba mugyasi makazi ogimanyi ng'ogirabyeko era abakazi singa baali bamanyawo singa be batukwatira kyova nagamba nambwayo ne mugaba bino byonna ebya social media biveeko suuna mutege makansi nambwayo ne bwe yanditeze makansi suuna beni ng'alabye ku makansi kwata wano bayonga akutuse mwekali nze nkalabu bakabeera disorganized kyova olaba abaali bibye ate era mwe abakazi mwegendereze ennaku zino mutujajinga nnyo ne mujajinga obuwala nga buvuddeyo obwo obwana bwe munyooma nga bwe walabye ono omwana wa Vairota bwe basinga okuwooma olimba ate mwe mukyeru nga mukyakyalira ensiko buli omwana bukyalira ensiko mwe mubeera mu mmotoka kwewujja mugenda mu jimu supu akugwamu okenenuka obwomi ne bubeera nga bwaluuzinga kati kali akaana kabeera enfufu ekayingira ne kajjula obuki obuwoomi n'enfufu ereeta obuwoomi byonna bisomba obuwoomi ne bukola ki tetukako okudda ku boda enfufu etukuba buwoomi bwerere kakati ekizibu mmwe kye mukola kyova olaba nti era kati twatidde bano abaana ke batandise okulabisa kuba ffe mwetwali mwetwaddamu obwo obwana obwo obuwala tekasiba nviiri kalinga akatanaaba maaso tekagenda kusaba mafuta ga aliya gyovuga omuwabbiriza boda tewali bya dress ya mitwalo 17 tewali bya nviiri za mitwalo 3 kyegyo n'omutwalo nga weeriira ne ku mobile mba nosindika n'omwana njakkuwa kakati obwo obwana kyemuva mulaba temwewuunya nnyo nga buvuddeyo mu mawulire abasajja gye badda baako okubakaluubiriza olugezigezi lwammwe n'okubeegayiriza era abakazi mukimanye nti abasajja bonna balinayo bonna lukuutu ng'akavairota obwo bwawoomye bwawoomye okufeera bwe buliko twakowa olugezigezi lwammwe okutumanyiira bikozi sente nyingi gye musaba omusajja n'ayagala okwegatta n'omugala tugende ekigo ku Serena $400
ate ng'omwana omutwala wali Kakembo Road mu yakasanvu ewakiwa ya 3 osevinze mmeka nero jesa tu ate nga mwenna okuwooma kwoku buli obana basinga n'okukyusa ebiwatu kyova nze ndi tiimu Vairota n'akaana kattu kano sivaawo ka Sharon obubwana bubasinga okuwooma ate mukyawooma alla bwasumuludde bwe kabeera mu loogi yonna eyanamirira omuliro gukwata naye temukyayimba kati gwe namukasa bwe nkubuuza olinayo akayimba akapya ng'oggyeko Sisiri tewali okanula bukanuzi maaso kayimba kikoolinayo ng'oggyeko kuba ennyindo nze nvaako nza kubuuza yo kyabiwulira buuza omukulu tegera kati gwe omuntu amala kunywera muti gwanja gw'okuwulira ne Uganda walagi ezo buuza omukulu yaŋŋamba owooma yasiima namukasa ate abantu tebakumanyi omanyiza sikuuma kyama ebimu ku bye yaŋŋamba yaŋŋamba pazo nsabira nnyo akaana kagenda kunzitira amaka lunaba akakazi kawooma ne muganda mukasa bulijjo obuwoomi bwe muli naŋŋamba kawooma nayanjula naye bannange nga tweyongeddeyo ku Megatron Media muve ku bigambo bya Lili Puzzle byayogera alubalwali so Lili Puzzle Becky oba wamagezi ki kyenjagala okugamba Becky alina kuvuga agende ewa Amiri yeetege otegedde ate ne Amiri tateekawo nnyo mbeera abaana abalenzi bayiga okusomera ebbaluwa mu bbaasa embeera omukazi bw'ogirabanga ng'azze kwetega tokakanyala nnyo otegeera ate era bw'aba aganye Amiri nga bamweteza aganye Becky amulumbe kimafiya amukubira essama amuleeguule bw'ati agenda kumuyingiza oba bayingira kyoto bakiyingire bagwe mu mmere ate n'ensonga y'abazadde obbeera ewaka Puzzle supporting abazadde b'omukyalo obbeera naye ewaka eyo sijja kuyingira ffe tutunuulira kino Becky and Amiri must shine we tumwagala mwagala baddewo kubanga e Masaka tulinayo embaga ey'omwana waffe ffe abaagala okulya emmere n'okwambala tulaba waawe embaga eri mu kufa Becky abaleetera omulala Amiri ambw amulese yena gwana abalese ate tunaakola kino Amiri alekeka Amiri anyirira era Becky mugamba by the way I've never met chosen Becky bakiyita in person yes in personal simusisinkanangako but tasuula Amiri anyirira ali ati namulaba mu kufa kwa Mande wa Eddie Kenzo it was my first time to see that boy alinga omuni ogugudde very handsome ye mulungi ate muvubuka abasajja abalungi tebakyalabikanga baba tono kati ogumana zike nzonzijawa ku Makindye kuno tichinga weewuunya nnyo shokti olinga atantegedde siri mulungi oli muzibu fune Makindye onoonya Makindye zenna n'embula so Chosen Becky tafiirwa musajja muki mulungi Amiri alina ekirevu simayiro yeeyo era Chosen Becky yali alonze kyapa mannya ge kati bano abantu neeboogera bo baagala kumusuuza fawe twagala bakwataganire Chosen Becky mulungi Amiri alina simayiro very handsome guy alaga wa mwannyina atuule kubanga ffe tumwagaliza Amiri awo tetuvaawo ne bwe munaakikuba ffe wano gwe tutunuulidde kubanga ye mwana enzaalwa gwe tumanyi Amiri alekeka ate kati mwannyina asuula bameka abalinza Amiri yakoze ne business amulesa ataayaye webale Chosen tata w'abaana abasatu Totamiri Totamiri tubakake na bukasi kuddawo Totamiri eyo laavu tulina ogisabira Chosen and Amiri must shine yes we tuli wa buli omu ayagala kufuna mulala tekigenda kukola kakati nze kapo yange ya Irini Ntale yali ekutteyo mukasajja n'akulyawo sajja yandiyawo omusajja w'emmotoka ekibuye n'akulyawo mwakikuba gwe wali era namukasanze enkutya nkwezo wazanyiranga ku gulawundi WhatsApp awo group ne zitambula nagenda okulaba musajja atunda mmotoka naye mbu yalimu era omanya abasajja atunda emmotoka era nabyo mbikunyonyo musajja muno bwakusinga ensumi kokkiriza era bwakusinga ekibbo toliyita lubobo naye njagala bampite nnyimbe oyimbe nyimbe amasanyu ga bulangiti n'enkudde
ajja kumpita naye omusajja yakola omukolo puzzle omukolo ogwo gwali gw'amaanyi gwansanga nvuga nali nvalira eyo gwali gw'amaanyi emmotoka nno koolo yatomera teri kyankanganga mpeta I was shocked amawulire gansanga mu kyokka abaana tebasiima muko nga bagamba kale singa yagenze ne puzzle waffe omusajja mulungi nnyo omusajja munobo ansinga nze ndabanga gwa musinga wallahi nzera ne bagamba kubba wantale ne puzzle otwalani nze nonda puzzle ansinga nze nzikiriza mangu kati nze nonda gwe kiki kyonneegombi kiki kyolaba face nsowolo kofu face appearance abakazi bampaana nnyo n'ennyindo mbwe ennyindo nnyinanka nnyindo naye omusajja mulungi omukazi ne bwe yandekawo musajja mulungi ate nnyina enkovu byebimu ebyafulumira mu lipooti eyanja bunalunda nnyo embuzi mu kyalo naye engatto gye nayambala ku ero beach yandeetere naye yali nnene pazo yayiikamu omusenyu ani yakuweeyo engatto ngatto yatungibwa bannamasaka enveeyo bulungi n'obasasula yaliko ebyafaayo bingi eyo engatto gwe oba ekigere tebakipima bulungi bamugendamu ebigere bibiri mu ngatto emu nkugambye ebyana byagiteekamu owagenda emmese owagenda amayirungi owagenda sigala naye byonna ne biggwa bwe bityo omwaka nga mukadde omwaka ne tugutambuza era kati tuli mu kutegeka ensujju festival era lwe luyimba lwotusanze tushutinga naye weebale kujja oluyimba abantu n'olubalaga olwo oluyimba nalukoze ne latinamu ayi ebyana obirabye abaana babigudde byana byeru byana biraze kati abadduka flash mu abalese nganze tetuli ya show gwe n'akayimba kogenda mbiva muntu oyo nkubye nnyo biva muntu tewali kyenfunye kyabwerere mu nsi eri abadde y'abakwini masolo kana tebabadde mu mpale abana tebabadde muna bwa munda oli ebbere nga lino empuliriza ddala nga kimpa essanyu tombisaako vidiyo yange alla ebyo byebiriko kwegamba omulembe gwo twagadde tugukyusekyuse ate bakyayambala mpale mbuzibe okya oli agambye mbwe musiiwa okyayambala empale okyayambala empale wabula namukasa ogenda kudiba era oyo omusajja bwakuta kati emintu olina bisa mu mpale bwakuta okyayambala empale nze nojja ewange ng'ogirimu nkugobera ku mulyango ina okujjanga akabugumu tekagwamu tekaliwa eyo sayansi wamwe ow'ebbugumu okwefumba basenga abamwe babalimba ebintu ebitaaliyo bbugumu lyavaamu ddi bbugumu libeeramu ate omutali mpale bbugumu mwe libeera omusana gujja gwokya anti wagujjanga gwokyagendereete ekuŋŋanya ebbugumu ogenda okugituukamu nga yokyanga ttanuulu gwetalaba esaaniiko kakati nze kino nkirabye leero abaana tebakyayambala mpale gwe mulembe oguliko n'obulega mmye obulega bwo mpagira n'oluusi bwambala ekiba kiba nobbula kyova olaba abaana abategedde ebiriko kati betugenda okuwa ssente bano banze nesaani olya zaani waliwo omulembe gwa peti ne guggwako ogw'empale ne guggwako ogw'eno empale yalingako ekimuli akanyonyi nayo neggwako eyaliko obugamba iraviyo nayo neggwako kati abaana batuuse ne bagamba yekyekyo nnyo engule bagirinza okujambala naye ekyali mu lusuubo neba esika tugikunamire kimaafiya ate tena abasajja ebyo bye basasula abasajja bayagadde ebyo kati gwe oyinza okujjanga oli mupale nokwini nga ze walinze nezira ku nodda kunze kati guno omwaka ogenda tuwa ensujju festival eyengedde mujje tuzibajjule era olusaniya nalutumizza bwe ruti olw'abakama bange kwe bagenda okuliira kisaawe kiramba luva Pakistan we zinaawera 6 nga tubajjula ensujju yaffe naye babagamba ku nnyimba zineeno ne vidiyo era nzirabye abaana bye bakola ffe byotugaana okukola bye tukolera ddala kuba tumanyi ebintu byaffe tukolera bantu bakulu bannayuganda okubamala akajanja kuba waliyo bakama baffe ababyagala
ate be basinga obungi mumugoberera bakamba bakamba baffe mugoberera bakulu ba bintu kojja waffe yatugamba kojja waffe Nnyambitembe yatugamba kasita babanga bayimba kiro ku mukago okudda waggulu omwana omuto abaanoonyaayo ki ate ffe tuyimba kiro ffe tuyimba wali ondabyeko ku ssomero ly'omwana wo muyimbira 18+ mukago okudda waggulu era bwe zituuka kati tuli mu omunyongo mu nkudi tugenda tutambula tuwa twabadde kalangala omunyongo era kazibwe kapo bw'amala okuyimba ekyombo kizze mu eseetinge simanyi yasookawo kunnya emundu twaza kugongolola sawa 6 nga tugamba abaana abato go home kuba tulina n'omuzannyo tujja ku Baati Valley biseki ne biggaayi ebyaluna be music ne trouble tabu omunyongo mu nkudi ku Baati Valley theater ate abantu twabadde tugutadde ku mitwalo 5 omuzannyo ne bagamba omuzannyo mugukendezeza sente emitwalo 2 ogulaba twaleese omukazi omunyongo okuva eggulu muwanvu bwati twamugjeeyo epakwaki kubanga abantu tebakitegeera kakati ndaamu kino kye tuliko tuli mu sente sente zo zawera puzzle onajja bwe tumala tugutwala ku Labonita eva kugiri emizannyo bakayimbira baaliwo abaani bafitale kati ffe tulina omuzannyo omunyongo mu nkudi ogenda kundaba kimafia mu sad story gunyuma era atannalaba muzannyo ogwo ajje gulavita azannyanga asikaali nze nzannyanga dereva kazibwa kapa azannyanga kojja omunyongo w'eggulu muwanvu bwati abatalaba ku nfono kazibwa lwaki mumbuwadde gwa kojja amansira kamumbwa gwe nalabye abakyala balwana ku internet naye n'abasajja batulwanya Minisita Kasolo bali mumulwanira bakyala be Princess Amira Awaga ne Dr. Ruth Kasolo guba mukwano naye abakazi bano bebakwanye bali lwaki beerabisa bakazi bewaka Amira mukazi wa bali bamukwanira mu nzikiza lwaki abajja yerage mukyala mukulu omukyala wewaka Amira mwana waffe wa mu famire ya Ndongo nze ndi ku tiimu Amira nze ndi ku tiimu Dr. oli ku tiimu nze ndi ku tiimu Amira nze siva ku Dr. ate okolera Mbadongo lwaki ova ku tiimu ya Amira Bera ku Badongo Amira from day one she is very humble girl lwaki abavu very humble very beautiful yayikiriza lwaki yayikiriza Dr. she has never attacked her she has never attacked her. Give me one video when Princess Amira attacked the doctor mozakalika video kalina yakola bwati I bet yes so ngwena otegeera kimwaba ngali mukunyonyola monne no fachi bonna bali agumu so what bali agumu gumu omumode tewali mukazi wa kitalo kyekiri kye nagambye akanyomonyoma akabakazi kemuleeta okwefuula ab'ebbeeyi kyovola bw'osanga omukazi eyako wakulumba ne mu nnyumba n'akusekulirayo kati ng'oleeta ku Queen Masolo ag'amaziigo akukuba mwenna mulya ggumu mwene essaawa zammwe zezigwe dakiika z'omusajja musuwa muddugavu kakkana sala oyo wekyanga ki gwe bwajeewo gufuuka muzungu gukyuka nedda abakyala baba ne lotions nedda nnyabo byebimu kyova olaba tukyali obuntu bwaffe ne muba ne mugamba ako naye abasajja temwenyanyala ate bubasinga n'okuwoma mmwe abakazi abeefuula mbu muli baakabi naye nze mulimu ebintu bye sigenda kukola puzzle sigenda fumba na mujja wange ate wafumba dda sirina olowooza ofumba weka sirina musajja ayina mukazi sifumba na mujja wange ate nno lw'oliraba mujja ojja nakulwala sukaali sikulimba ojja kulaba sukaali sikulimba kati omanyi mujjawo bwafaanana mujja wayinza okuba atunda nankoko mu katale ekibuyezi neŋŋanda okakasente abasajja abasajja kyetwagala naffe kyabula nze sisobola fumba na mujja wange era omusajja bwabanga aliko enkayana nemanya nti waliyo mujja ng'omanye abasajja gye basuze abasajja baleseewo amakazi kalina n'agenda n'asula mu muzigo ekansanga wansi ku ttaka omwana ng'amuziniddemu akayimba k'enkudi amasanyu ga bulangiti era nze ndi mu bweraliikirivu obutambi ba Queen Masolo ke banaatandika obbuta ffenna mu kibuga tugenda kudduka naye nga mwasanyuka omwana ng'alese kacyukamba kaliwa twalaba ku video ka Queen aka Queen ng'akozesa cyukamba akalina yali ebuza amagezi cyukamba enyumira ki ng'akozesa cyukamba
nga kali original kayina nkakuyisemu awo kunebyo okogera ebintu abaana bebakola toyogera nnyo na jangu Queen nkalabe ako tekali kangenze akacukamba kali kako bana abaana tebalina ama Queen jangu ndage lwaki oyogerera kyo wamanze pazo jangu kana abavunanyizibwako nedda abantu bebakola bannange ati abantu baako kubamanyira abantu bakulidde munnako essanyu balifunidde Kampala mubaleke gwe teekateeka abaana bo nga bw'oyagala bakule kubanga abaana bo tebagenda kukola mu kampuni yo mu kampuni yaffe gwe abaana bo bw'oba oyagala babeere baddokita baweerere abaffe tojja balabayo fe abamu essanyu tulirabye tukuze abakazi abalungi tubaagaddeko nga tukubye yiiti kakati ayingaani akuwa twalinga embwa nezisuuna beni ngaaliwo omwana w'omukazi ayinza okuwa yadde amagulu ge kakati kyovula buli kyetukola twenazaako nnaku ate abantu bakitegere ne bagamba mweyagale nnyo kyovula aze buli muntu anzijonkera bagalunda bemuleke yeyagale nali nfiiridde bombo okimanyi bukyanga nkuba yiti mbadde saagalanga ku mukazi muzungu namwagaddejjo ekalangala yansanze embira nga ndi muddugavu nagamba wow look at this black sun I wish I could go with you sagala ku bintu bya kunyonolera katala yatundayo leso ya mazalo talat mama dalla lava mama neraba obulamu mama naye omulaba kati laba obulamu naawe raba ekintu gwe namukasa can you compete Queen Masolo according olubalama luliko 25 otegeera mita labanno omwavu ayagalwa nyina ze ebyo byenjagalira ddala ebyo byenjagalira ddala nkisulemu naye Queen wanyi omwana ekyamazima kyonvudde mu mbeera kyana kijindaze naye enyirira sufu atubaako abantu benyuwa ensi abantu beetamwa abantu bakulidde mu nnaku abantu baakoowa n'abantu engeri gye bazze balinyirira abantu n'okubamanyiira otegeera abantu beetamwa abantu bandiyigidde ku gavumenti yava ku bannayuganda beeyagale kati gwe tovaayo nga sekinoma olinyirire bantu wano waliwo aboogera pulezidenti bw'aba tannayogera ne ba ofiisa kubanga yo gavumenti yakimanya bannayuganda baalwa nnyo mu ntalo okimanyiri neggwanga lyala nnyo mu ntalo bannansi Uganda ebaddewo mu ntalo guno omulembe abantu lwe batandise okweyagala ku kyovula gavumenti yasaasira bannayuganda mukole bye mwagala munyumirwe mwenazeeko ennaku kyovula bamabaala nalabye gundi ng'agenze amabaala yagaleko endongo ekuba mpaka ku makya lunabe muyimbe bye mwagala bw'oba toyagala biwulira wulira by'oyagala abo abaana tebalabye ku gundi abaffe batuzaalidde mu ntalo bajjajjaffe baalinga mu dduka akalembekereza bakofunyeko kati gavumenti yazane mweyagale tetuliko bye nalabye Kapale nga yeyagalire Dubai abantu ne bagamba kale singa bamusimbiddemu ennyumba tebatuwa omutwalo gwa $1 amini abantu twali tugenda Zanzibar olwagufuna buli omu yagenda kwenazaako nnaku twazigabanira wano waliwo mukasa wuyo bamuwa omutwalo gwa $1 mwali muwoza tamala emirundi Bulunoke Ntambi Kasuku Dumba Shalom Franka Ntambi netugenda okwenazaako temwagenda Zanzibar ne mugaana abantu olwakwata buli omu ku miliyoni 6 Shalom yaddukirawo kunona mmotoka era amini awangaale fenka tatuwanga alabika liri jjembe lyange amini abeera talabika one of the richest billionaire in Uganda teyeeraga mwali muno mu Uganda teyeeraga ukamba atuokyeyo nja kumulaba wakisaayiza okusanyuka atuokyeyo wakisa ngamba namukasa mwokyeyo ate mulekwa naye teweetega alina mukazi we $1 n'empya akuba
nze nga bwe nkugambye mu kusooka sisobola bya musajja watugabane ayina mukazi w'edoola njagala beera kabiri tikamu edoola gyali mukyala waffe afa tuwe ssente ffe tetwagala musajja twagala yandeetera perfume ya bukadde obwo tabeera mu Uganda abeeramu ng'alazeewo n'aleeta emmotoka gye muzigulira mu bondi eye batikantike ku nnyonyi netuuka yes Amini va kuba n'abagagga b'ebicyupuli mwana w'e Masaka wali abagagga b'e South Africa mwana w'e Masaka alina ssente yonna wali ku mugagga w'e South Africa King Shafiki ali atya alabika bulungi alina 6 pack yes y'omu ku bannyaniriza South Africa yes that guy is hard ne basula mu mugundi nasula mbire webale nnyo we nasula we baakuliira tojasamira bangamba ate tojasamira South Africa bakuume ekyama kati nkubulira ebigambo bino liri baakuliira Cape Town wano nakye South Africa nali ngenze ku holiday sirina musajja gwe nebaka naye nga ndi South Africa taliyo bajja kulabiza atabeza baveeyo bwe South Africa bali kodinga banange liri puzzle sirina musajja gwe nebaka naye nga ndi South Africa ekyo nkyogera abantu baga King Shafiki yakulya si atambulanga ekifuba akitadde bwati Don Chris yagamba Don Chris yagamba wabula bannange bayagadde ku neje kwagalako at least bakulya naye bakulyamu akabeeyi wagendera mu nnyonyi ki nali mu business class Uganda Airline abasajja nga bateeka mu ssente nze ndinya business class okulya obulya n'ateeka mu business situla mu economy zolowooza nkulimba ze situla mu economy obutebe bwayo ye bumpi ebigere biba binuma wagenda mu business class kankulago ezolowooza nkulimba iyo kati ako ke kafaananyi ko wasindikira omwami ng'ogenda giraba business class launch invitation namukasa Johannesburg nemuwoomye kale omuwala n'abeereyo nga mulungi naye nga talinnyangako na mu business class n'economy obuwala obusiiwufu naye Don Chris ebigambo byayogera tebinsanyudde. That guy is my good friend by the way. Nedda naye ate weebaze nnyo abantu bonna abakulidde bakutonda buwoomi bakuweera obujulizi abantu bonna namukasa abakulidde bonna bakuweera obujulizi gw'omanyi abasajja okubanga bakulira nga bagamba towooma naye buli musajja akulidde akutenda buwoomi waliwo gwe nasanze Jemunyonyo n'agamba okalabaawo nga keeyasamyasamya ku live naye kawooma kawala kannamukasa liri paso Don Chris tulina kyetulina omaliriza basiba kuba tye Shafiki tomanyi ffe abasajja ennaku zino ffe tusinga olugambo twalukolera ne WhatsApp bambi ekituufu King Shafiki is my good era ennaku zino bwe tuba tunaakulya twakola WhatsApp group erimu abasajja b'e Bunyoro abasajja b'e Masaka n'ebyo byange tugenda bigabana mugenda bigabana ono yennyini byo okugabana yes kakati ennaku zino bwe tuba tunaabalya tulina WhatsApp group erimu abasajja b'e Bunyoro ab'e Masaka ab'omu Kampala ab'e Dubai ab'e South Africa WhatsApp group erimu abasajja omutwalo mulamba tukuteekamu tubaga bannange ono waliwo anaalya ono mukaani newakuteeka batandika okusindika bupono lwakuba tukuuma ebyama owaye namulira Cape Town owaye namulira ene Masaka mu Kidda ono namuliridde gyeoyima ogasooka alindikono kati akalulu bwe kakwata waliwo abasajja baffe abakulu bali 15 ba myaka 65 okudda waggulu oyo akakawala okalaba kawooma ako kannamukasa tugamba ono twetufiira ffenna nga buli omu ayagala oyo era bwe bakumala e Masaka ng'e Bunyoro bakuweereza e Kampala bwe bamala Masinji olina okumala e Uganda yonna bamala okulya nga tukuta era temweyibaala tuyiiya muyiiya obulwa gwokyambaza soka temweyibaala yo WhatsApp group nze njikulira bweri wano oyogedde akantu akankonye ngenda bakubira bagiyita ogenda kundaba kimafia WhatsApp group nkulaga abakazi abali mu wuuno ono no pulizeti ono tomumanyi yono pulizeti kamukulaga ono oyo omulaba nga ali ku buliri
onalya n'olya emmere gwawo TV ennene wano mu Kampala naye baŋŋambye ennaku zino abasajja ebyo naye toyogera WhatsApp yaffe genda kwogera olaba nange mwantuddeko ne Don Chris mu King Shafiki yange ono YouTube ow'amabina wuuyo ab'e Masaka baamumaze nga mumala mwesindikira katugenda muweereza ggulu tugaba n'emmotoka tugikuwenkera ne tugikima saba mutuddako ne mututuwa emmotoka tuzipangisa n'ababondi tuteesa ne tubaga ayagala mmotoka kinti muwere ngirova emyezi 2 obukadde 10 ojja kuba omumazi era bangi be balidde mu ngeri eyo y'okwewuddiisa mu WhatsApp ogenda kundaba kimafia WhatsApp group so namukasa wetuli omwaka bwetyo bwe tugutandise bwe tuguteese gundi yabba naye abantu ani Fifi da Queen yababba milioni 3.5 waluuliddeko omanye olutalo olwo bwabatwala bwe mbalaba byammwe mukayana tooteeka nawe nze njogera ku bidongo byange mwetwale mwe munaamanya gye munaakoma nalye South Africa banyingira ne bannange omwana nayiwa ebyokulya alaba sad story naye bano abaana banyedde omwana atusi wabula biyolaawo tewaddukala tugenda bilya yolako ebyowaggulu tolekawo yadde kachipusi buli ekigudde tugenda kirya omwana akoze atya oyo atusebusi bano abaana bammwe abantu banywa ebintu bingi abantu ensi biragalalagala amayirungi enjaga kati abali tabiraba abantu so naamwe embeera bweti bwekolaki mpaze ebyafifi oganyo byogerako oyo nno mwannyina mwanyinaawo gabba bantu oyo mwannyinaze oyo nno Fifi y'omu ku bannyamba nga ntandika okuyimba Fifi da Queen yasooka okunkyaza ku TV otyo mu pulogulaamu gw'osalawo ogijjukira saagirabako yali y'amaanyi nnyo gw'osalawo y'omu ku bapulezenta oyo ne Flavia Namulindwa ne Straka abaakola ebyafaayo Flavia yakomyewo tugenda muno ngeza kalulu gomba Flavia agenda mu parliament era bwatuteeka ku tiimu y'abakampani very honest njagala nnyo Flavia yes Flavia Namulindwa za akalulu kange muwa olondera gomba pazo nja kuba campaign ngenda kubeera futu soja nange sobola beera futu soja wa Flavia Namulindwa era nasalawo nankubira akasimu tugenda kukola campaign tugenda gikola why nange nzija era akayi ani ali era akayi so wekitiibwa owekitiibwa nyina ebifo bisatu ekawempe babadde bayayaana ewabadde Segirinya ekimanya kabonero ewa Bedi Bwanika ndi w'e Masaka nyendo mukungwe Ssenyange balajana kakati nyina neera akayikooki kati so ninga keeki eyo kya engeri gye bakutaddeeyo omwana wa Segirinya nno yabuze Nagirinya amazina alabika Alex abanango ogenda ula omwana abuze byebiri mu ggwanga naye kati ffe tusigala tukuba muziki era omunyongo munkudituwa bitambula bulungi naye bikubidde paasi bikubidde paasi gwe mulimu gwange nange wenteegera enja tugenda mu Kivulu tukusangeyo tugenda kubeera ngoma ne Gravity omutujju tugenda beera musaha obudde nandyagadde nnyo naye oba weegatta mu mpalana za gundi nandyagadde nnyo naye obudde oba weegatta mu mpalana z'ono Gravity ate bali don't love Gravity naye baluganda abooluganda bakwatagana bulungi tebakwatagana saha yangamba walirabira ku Gravity ajja mukuba nedda nno ate munnange tetukyalimu egyo emyaka tukuze kati omuntu omukulu emyaka ng'egyange bw'osanga oyambalagana n'emusajja munno kabasajja abakulu kyo ekibalwa nganda balaba bali bakutidde ku Kivulu mwali mugenda ku Kivulu bali bakutidde anti kati nze ntambula ne poliisi ne military hanakulira ng'olajana afande bagenda okuggulawo emmotoka ng'erimu bana abakutte emiriro musirikale n'agamba nkube ne mugamba sizi fire security yange yamaanyi nnyo security yange yamaanyi kubanze sina maanyi galwana ndi wa Lukindo
onkuba kimu n'engwe eggwanga n'oliwulira bannange tusembyeyo kemisera oyo mwana weeraaka ayinaye mbu yali asamba gwa nsimbi e South Africa ebyo byammwe naye ate nze mumanyi muyimbi ate ayimba bulungi yes mbu bwe yagenda nti e South Africa kintu nekikyuka omusajja n'amwefuulira so n'afuna ekigurupu kye yajoyininga ng'asamba ogw'ensimbi bamaliriza gwasambye naye ogw'ensimbi nga bamubbako ebintu kati bagenda nga bagwa ku mu South Africa omugezi ng'ayina emmundu kwe kumukuba emikono kati tuli awo ina abantu South Africa nyinayo ba King Shafiki awesibye ku Shafiki nyinayo Lafiani ate yani jali omusajja wange twatandika ffenna okuyimba nyinayo bangi nyinayo musajja wange DJ Kirascom South Africa nyina abantu bangi South Africa nyina abantu bangi waliwo ba mwanyinazo weekalisizo abantu bangi nnyo nyinayo Bulaka Editirita Fat Cat Jakana bonna bali South Africa omuyimbi waffe akwamiddeeyo Mami Jaden ex wa Walukaga anti balina omwana Jaden nani ndiche osula wapazi kinda mafia Walukaga ino omwana owobulenzi mu kemisera baba Walukaga meya w'Ekyengera town ne baba walu ebyagenda bimala bwe nayogadde naye awoza mbu tusonde neŋŋambe miliyoni esatu kwati tiketi tugibalirekamu kitundu n'ekipapula meya w'Ekyengera agenda kumujja meya ayagala tusonde era bw'oba olina z'olina zingi agenda kujjayo mama w'abaana mama Jade ne Uganda Airline etuyambe ka services esobola okatuwa omwana n'ava waali wabula n'agenda ku Oliver Tambo n'alinnya Uganda ennyonyi yaffe kituufu omwana alinnya akomewo anti alina osooka ofuna ekipapula jjukira passport baagimuggyako era gavumenti ebikola ebimalanga ensi yaffe eno nsimbi ebulamu obuntu butonotono gavumenti weenaabiyingiriramu kiba kizibu gavumenti erwawo mwana oyo muyimbi mulungi ekitone tetwagala kukifiirwa bibaamu beera ya nsi eno ate n'ebigambo bitambula kati buli lwe balaba abawala abalungi nga mmwe tolaba kati mwe abawala abalungi ba Queen Masolo kati Queen Masolo omwana mutayina n'ensonyi n'abantu babeera mu kubalowooleza ebyo abakazi balina empala n'eyo buli mukazi kamulaba nga amusinga nti oyo malaaya kati gwe bwogende South Africa oba ogenze kwetunda nze kimanyi oba ogenze ku boat cruise nakola shopping nagula perfume za bbeeyi mu Africa Mall naye abantu buli lwe bakulaba mbu olinnya ennyonyi mbwagenze kale ye fitina ekole ki ekome tusobole okutambulira mu Uganda eyawamu bwe tuli awo so omwaka bwetyo bwe tugutandise namukazi abaana lwaki basamba emipiira egyo nalabye n'omuyimbi Anita the Diva yagudde ku Munigeria ng'amugamba ayagala wali kirala basajja be batakuumye byama neffe tulina ebyama by'abaana abawala bingi sajja bewa ate abasajja bayigiridde nnyo omuze gw'okula nnyo wali ondabyeko nga ndaalaasa byova okuŋŋamba wano kunze mu ddakiika bbiri bwezimaze byolaba njogera ku kamera manya si kyama nze nkuuma nnyo ebyama kiba kya lukale kitegeeza buli kyoŋŋamba kyonna buli kiri mu lukale so nze kyenjagala okugamba kiri kimu nze nsinga okuuma ebyama nze nterezeza obufumbo bw'abayimbi bangi baserebu nze kojja mu buli maka g'omuyimbi nze abuulirira otegeera abo batikitoka be mulaba bonna baali bakyala baffe ku myaka emito ffe twabakuza abamu n'engatto zaffe zikyali ewaka n'engoye zaabwe 216 naye waliwo tulabyeko nga tusse ebyama ffe tukuuma ebyama era nze omukazi bwonjagala oba omaze soogera kyama tulidde bakabakulu wano bakabakulu baffe mu kisaawe eky'okuyimba bati bonna akafeki mukazi n'agamba mbutuufu ooma lunabe naye ngaebyama tubikuuma abakazi waliwo omukazi gye yandeetedde enkoko muka omuyimbi muyimbi wa bbandi naŋŋamba bannaye weebale kuwooma musajja buli gyanzitira mu bbandi mu kadongo kamu naye onolaga gw'osumuludde n'omutira mu jazz wa missionary nnyo basima batuleetera kokoteiro n'emmere eya buli lunaku abasajja bakuliridde abakazi batuwadde ebirabo zino zonna engoye zoolaba z'abakazi perfume mwebale bawunya missionary twebale bawunya missionary bonna mukwakula style bonna ekisegeera bonna batusiima bukando nayiti
tomanyi style waliwo gye bayita gambalagala ngeriwa togimanyi eye kanula maaso nkusiba essuuka ebisuuka byonna nebiyuzayuza gambalagala abakazi bakowa missionarize buli wetulako n'abakazi nga banyumyeza emboozi abasajja abasinga tebannakyuka bali ku kikwate anti abasajja abakuliridde naye kati abavubuka eyo baavaayo ekyabajjajjaffe naye kati nze lunnaba enkwataako nkulambuze mawokota kyaggwe buweekula kabimbirinde sekayunga bugerere nateta emboozi tebankadde namukasa bwetutandika okunyumya tusulawo tusulawo katonda wange nkugambye abasajja nkugambye naye webale kunyirira oli lubuto bannange buli muntu asibako kya lubuto omuntu ofuna kaweyiti lulibwa siraba bulijjo simanyi nti olina obusambi ngomanya obusambi bwange butini nnyo obusambi obuseerera tusambi tulundi nnyo tulinga kovu obusambi bunyumidde kuba mwakafaananyi amanyi nafunayo ennyumba yange nakoze bayizawe nakoze big blaza mubeera omugenda leeta abakazi muzanye muvi ne bulunuke omwenge gyeguli enkoko gyeri bulunuke yaddawo mwali bulunuke abakazi bakuba ate gitinga abakazi bakuba bulunuke one of the richest land road in Mukono ayina ennyumba z'abapangisa y'omu ku bayimbi abafunye ennyo ebintu mu ndongo aliwa singa kukolera ku intaneti gwe tobimanyi y'omu ku balandi road abasinga okuba abamanyi e Mukono ayina ennyumba z'abapangisa bakwabudde bulunuke kubanga mulungi ayina 6 pack ate abasibira omubiri kyoba naffe tuli ku kizibu basirimu sirenda abakazi batutawaanya nyo baagala basajja bati era guno omwaka neeraliikiridde waliwo mukazi gye yabadde ankutte ng'akula epinze ku nomadi naye kuba enduulu babawusa be bamuntaasizzaako naate nekyejjusa nenga akalesi singa mulese nankwata kuba mba njagala ndabe bwolwana nange bwe nkwetaasaako bwebakubulikika kutya kunyuma nnyo tebakwatangako I've never experienced anything in life tebakwatangako bankubako bukubi tebakwatangako bankubanga bukubi byenkufunira yakwata kanyama wawuba sijja musobola sinafunayo bankubanga bukubi nyina yakwata mukufunira kwata oyagala okukwata gwali mukunyumiza experience waliwo omuntu ayagala okukwata teri kinyumanga kukwata naawe vaawo lwaki abantu baloopanga okukwata kunyuma onyiiga okyali wano ng'akyakwata naye emikolo kegitandika ate ng'odda kwesesa obulamu obuli awo obumanyi era owulira obulumi lw'okunyumirwa obulumi n'okunyumirwa eno bw'owulira obusungu obulumi ate bw'onyumirwa omaliza omugamba kati lwaki ate kati obadde okozesa empaka obadde tusobola kunsabisa mirembe olwo nno ng'otandise okwambuka mbozi tebankadde segeza okukwata kunyuma nnyo bangi babakutte ate okwembuzi waliwo yangamba nti abasajja tebakyayagala abakazi baliko ombuzi bwe bakalu yaggwako embuzi ekyaliyo embuzi yaggwako ogijjawo ogijjawo kyeri iwa nze yange nga nalwa n'embuzi yange katonda yazijjawo dda embuzi gyezi okyagirabawo wali owulidde yavaayo ajogerako nti bweri wali owulidde kagambo yavuddeko gye bali abaana ne babajjako embuzi zaabwe kyekintu katonda kye yatonda n'atuuka n'akijjawo naga guno omulembe tegukyasoboka buli muntu wajja ayingire buyingizi ayingire abaana Adamu beeyagalire matwale ekanda embuzi yavaawo tekyaliyo n'abaana b'ennaku zino baseegu nze embuzi yange yanviirako ku kapasi tobulaba obwana obuvaayo obulabisa buto buti bubasinga n'okunyoola ekiwatu kati gwe namukasa obeera mu interview obeera mu mmotoka ekiwatu tekikyakyuka kiringa kya mukyala kandida naye kali katuula ne kawe ategeera
Obwana bunyola West. Nga kalinganga ensuwa gye bali mu kuwumba. Mwagala nnyo ekiwato nga kinyi. Kiwato kyatuliiridde ssente wano nga kikyuka. Ate buno obutiiti bwe bambala nabo bubanyumira. Akatiiti nako kaalaze wala. Ako kalina emitendera gyako. Gye giriwa. Anti kabeera wano. Kati bw'otakakuba kabako yaŋŋamba akakuba n'okusaasaana ne kasaasaana. Dumu nayoolayo kayoole. Ne kayiika. Kabako yaŋŋamba buli dumu na lwakambala nkakuba ne nkayuzaayuza. Ne mugawo oli musajja mmekeeta ow'entolo omwe. Kitegeeza omusajja bw'atakutula butiiti. Aba talina kyakoze. Era kino kibeere eky'abasajja okuyiga. Omukazi ekimwambaza akatiiti kakube mpaka lwe kakutuka. Kayiike. Kagende nga tekaliimu addayo akulojje. N'ebyo by'okakuba ne kakoma wano oba tolina kyokoze. Wano kapima geegi ya mukwano. Wano oba waakatandika. Tube katuuke wano. Tube kayitemu kasammuke eri kagweri mu busondasonda. Tayo bakutenda nti oyo wajja. Kati kongerako ki? Kakongeza nnyo. Mbukatiitibya. Naye obusiru bw'abasajja kati gwe nawe bwe kubuuza mugaso ki? Nange simanyi twambala bwambazi fashion. Malyansi. Era malyansi. Oba y'abasajja basiru. Sajja singa zaali mmese singa bazikwatira ku bumasu. Singa kyekisolo ekikyasinza okufa. Kubanga weebuza omugaso gwakyo kaki? Akatiiti. Nange nanonye n'abakazi mmwe kennyini abakambala temumanyi. Naffe tetumanyi bukashepinga kiwato. Tekalina tekashepinga. Era waliwo abeetaago kajjamu n'omubuuza naye. Nga munene nnyo. Tewayawula akatiiti. Naye omukazi omunene ki ekimwambaza obuti? Abo balina abakazi abanene balina kwambala nsiriba. Oba omuso. Akatiiti k'abawala abalina ekiwato ekyayawula. Katono! Naye osanga omukazi omunene ayambadde obuti. Bambalire eddala irizi. Ajja kuyimirira mu budde mu. Bambalire eddala irizi ona agobe eyaabwe. Omwana obutakubwa yaabwe ekisibeemu. Osibeko n'ekide ky'embwa. Va katiiti. Nange ndaba bajaajamye osanga omukazi omunene ayambadde akatiiti. Munene. Olubuto lugenda kabuzi. Era nabo kabatambulira. Toga kyezinze. Waliwo omukazi omunene ng'asinga omuwala omutono okutambuza ekiwato. Kizibu. Namulina mu COVID katanzite. Nga munene bwati. Ng'era ebitanda bwe ngenda ku loogi basooka bikwatako. Naa kino kireke. Kino tugenda kukirinda. Era nga bwe tunaba tugenda mu loogi basooka kyongera mu kinyweza. Natti. Ze ndi muzibu nnyo. Ate ojaga neemaketinga neekubira bulango naye nga ndi muzibu. Kusumulula yingini. Abakazi basiima bonna bantemba. Basiima. Otwala. Luutu 3 tambula mwenda. Maama. Oba osima kiki wataddewo. Kumalayo ssente zange. Mwenda. Kuba ate nammwe oluusi mugaana okwogera nti nkooye. Omugawo yagala onkutule. Nga lwaki toyogera nti okooye? Abakazi bazibu ennaku zino. Stress. Nosigalawo ng'okooye nosigala ng'okyagenda maaso. Ate bambi abakazi kati nabo babeeramu nga banoonya lwakuba teboogera. Naye lwakukutteko agamba kanneenaazeeko ennaku. Naye nze bwe mba nkooyera nkugamba nkooye. Tolina koowa. Tolina kupowa. Mba nkooye. Tolina kupowa. Mba nkooye. Mpaka Yesu lwalidde. Era abaana abawala mbawa amagezi. Bagezeeko abasajja b'emyaka 6 ddakiika 5. Amiina. Bajja kugezaako. Naamu twogedde tunyumizaamu. Pazo okutadde. Neyanza okunkyazaako. Naye pazo otubulako nnyo. Nja kulabika mirimo. Otubulako nnyo. Mbadde nkyagala abayimbi basooke bateete ku nnyimba. Era n'abantu babadde bammeesinga lunabe waffe walagawa. Osirika nnyo. Osooka n'oleka. Kubanga ate ffe bwe tuba tutadde. Kati tujja kunyiiza abantu. Sooka n'obawa kuba bwe tutandika okusumulula. Internet down, music industry down. Kati tujja video girabye. Njagala kusigamu nga tugenda. Kusigamu ono jangu. Omukazi wa fango nnyo ojja kunkubira. Jangu. Ojja kunkubira. Naye pazo nkwagaliza laba omwana. Oyanyirira. Ever challenged but never equaled. Yes, queen. Onule queen. Nebetala lya pazo. Yeah. Nze mukuwadde. Ojja kunkubira. Mukuwadde kulila. Ojja kunkubira. Ojja kunkubira. Naye nemwesana. Olaba ka black ne one of the beautiful girls around town, queen.
Masolo. Queen of Jango, Queen of area. Jeke enkofira. Very beautiful. Nze nkuwadde. Very beautiful. Onaatoma butomi. Gwe naawe raba ekisambi. Mission Kawumbi. Nkuwadde. Galiza. Si yempewo. Obubonero obulaga nti ansiini. Si yempewo. Feka tudde tunywe chai. Kubanga abasajja tebaliiwo. Tudde ku video call nze nkweweredde. Neyaza nnyo neyaze. Bakumpadde. Kazo twala kintu kyo. Mpaka muloji toyogera toteesa. Teri. Enda kujjemu. Ate bwe tumala okwerya totunula mabega. Olwaji. Anti bamumpadde teri kwogera kigambo tekuli bukwakulizo. Gwomuwaza boda. Kyetaaga mu ssente kinyi. Okiwiyo no nawe Queen oyinza okubaka naye n'otamwokyayo. Queen ebitaano bya dola kabiri. Ekiwaya abiri. Si kyekyo. Abiri matono. Badda nti nsagala nga bw'oli mukasa ate nze na mukasa sagala. Tumuwere mu dola bibiri. Tumuwe dola bibiri. Epazo ogenda kulya bulungi. Ate mukama byagasse ewamu teri abyawe. Naye badde. Sakala demba amayirungi. Ogenda togendayo. Leka nkwate ekintu kyange kyenkutte. Muwadde ggwe. Neyaza nnyo neyaza. Naye Pazo mwana asiimye. Asiimye. Pazo mwala takulekola. Asiimye. Kisiimye. Asiimye. Kale mama. Ebyo yagala. So kale naam. Naye mwantulako ne mungeya ne Doni Kulisa era ngenda mukubira. Bakuwulira. Ngenda kwekolako olugambo. Sijjako kamera. Soina babikubye kasooke. Ebadde yakabinamu. Nnyo.